nga 2014 motoka nemulinya osi nankubira nangamba omulambo gwe bwe muba mugwagala wano ku boda busi ya custom tetulina mochare mugende Tororo gye muba mujjaki omulambo gwe mu mochare Tororo gye muba mugenda newe muba mugenda mujje n'ekifaananyi kye Adija ng'ekyo nze nseka kimanye wabe tewali amanyi okufa kwa kazungu nze nseka era nze nseka kimanyi tebakimanyi kubanga we yagenda okufa buli kimu kyakolebwa nze bankubira ng'essimu nga babimbuulira okiteegera kuba kazungu yagamba Rema gwe buli kimu ekyange ku nsi maama wange yafa taata wange yafa nze ndinga kinyonyi ewaffe buli omu ali ku lulwe lwava mu meeting eyo Adija taata Bayimani ne bwagenda ku mulimu nga bakola nga waliwo akozewo ekibi yegwe bakwata taata Bayimani ne wavaawo n'agenda mu town agenda okukola nga waliwo akavuyo yegwe bakwata Adija abapoliisi nadda nanyumiza taata Adija najja omusajja mu makomera nga 10 luvannyuma lwa meeting eyo naye nga bwe yali tanagenda meeting akazungu tasibibwa nnyo Adija nagamba oba kiki ekitutuuseeko natuuka ne mukomera basooka ne bamusibe Buganda Road ne tumujja ku CPS nengenda Adija nze kuno ku Kampala siina kooti gye simanyi nga taata waba abaana nga mulamu Rema ntuuse naye obulamu bwange si bulungi Adija nangamba obulamu bwange si bulungi mpulira ebintu mu mutwe bivuga nengamba ebiki Adija nga tuzeeko emabega katono bwe yali nga tanagenda Kenya olwo nga ngambye agenda we bava mu meeting eyo mwami wange yayingiranga mu nnyumba okwebaka ng'ebintu bikuba ku bbaati nga nze sibiwulira nga yeka yabiwulira ng'amayinja nga biyitirivu ku bbaati nangamba Rema omanyi sisobola nakwebaka ebintu bikuba ku bbaati nangamba nze nga sibiwulira Adija nali siriwo nga ngenze ku mulimu taata waaba abaana nangamba Rema omusota guyingidde mu nnyumba mabega w'ekidomola Adija omusota omunene nga gwenkana guno omukono gwange gwafubutuka mu bidomola we gwafubutuka mu bidomola nga ngulabako bwe bati sister wange yagulaba n'ogulaba nangamba Rema sokolaba ogwo omusota banange kiki kye muliko mmwe ko kazungu n'agamba mwami wange nze nkimanye ebyo byonna mama Sara oyo shiriki gw'omusindika ne mama Sara ne wemba nkedde n'enfa nawe ojja kufa bwe yayogera Adija ne wayiteera akabanga nga we tuba tuli mu nnyumba Adija emmese nga ziri mu nnyumba omanyo emmese okudduka ne ziyimiriramu ne situla bwati omutwe ne zibatunuulira ne ziza wansi omutwe ne zidduka Adija emmese nnyingi emmese nga zindi ebigere ziri ebigere by'omusajja zindi ebigere ziri ebigere by'omusajja engoye z'omusajja zonna ng'emmese ya zirumaluma teziyuza bubi Adija twatuuka ekiseera ne twetama akazungu n'angamba Rema omanyika ngende nsula ebbunga ne Rashidi eno ennyumba sikyagiddamu sikyagibeeramu sigalamu ne Imaani nze nja kusindikiranga byakulya abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mbeerawo nnyo in your life experiences and adventures mu kitundu kyaffe ekya life experiences and adventures tukyalabira ddala abantu ab'enjawulo buli muntu alina ebizibu bye n'engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe omukyala gwe ntudde naye olunaku olwaleero agamba nti bawe yafiira ku Mpingu twagala tutegere ku story ye yali etya kuba yagambye yafa bubi nnyo era embeera gy'alimu n'abaana obaolyawo si nnungi naye twagala tusooke tutegeera obulamu bw'omwami bwali bufaanana butya gwe wena ali ku HK Media nkwebaza okulaba nti webale nnyo webaire ddala okutusapootinga mwebale nnyo okuwagira abantu bendeeta ku channel yange abawaddeyo
kyonna ky'obeera osobodde tukyetaagira ddala financial support. Beera ng'okiteeka ku namba yange y'essimu gy'olaba wammanga, ate tujja kuba tukituusa ku bantu bekivunaanyizibwako bulambalamba. Majjukiza nti baganda baffe aba Speed Express Tours and Travels company kakasibu okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga. Baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas abamanyi, pozi ate ne baganda baffe aba Double Blessings Overseas Limited nga bano bakuwa looni gwe nkuba kyeyo okuva kakadde kamu paka ku bukadde 10. Nsanyisa okulaba. Nange okusanga diki. Olyozi. Jendi. Mpozi gwe. Nze Sagamaye Rema. Ani? Sagamaye Rehema. Sagamaye. Oli muwagwanga ki? Nze ndi Mutooro. Naye enaku eyampitirirako ey'abaana bange n'okufa kw'omwami wange okufa obubi kwe kumpitiriddeko kwe kwandeeta ennaku nnyingi mu mutima. Wangambye nti n'omwana tomugamba nga ngeri taata we gye yafaamu. Omwana mbuuza nnyo engeri kitaawe gye yafaamu ntya n'omubuulira. Tokaaba. Wayise emyaka emeka nsanga omwami afa? Emyaka 7. Ekyo kyonna emyaka 7 omwana tomugamba nga ngeri taata we gye yafa. Kati omwana wamugamba nti taata we yalagawa. Kimanyi mbu kitaawe yafa naye tamanyi ekyatta taata we kubanga nakimunyumisa. Ayinza n'ofuna ennaku ku mutima nanga maama ntwala ndaba abantu beewaffe mbabuuze. Wali otutteko omwana oyo mu bantu beewammwe beewa kitaawe? Nanti enziika gye twamuziikamu teyali nnungi n'abantu beewaabwe bangamba bwe mba njagala obuyambi ngende bukojja bwabwe ekika sigendayo oba tewali ajja okumpa obuyambi. Bannange tishu nagireseeyo mu mmotoka naye tukaaba mukwano. Buli kimu kijja kuba bulungi. Kati sooka otubuulireko ku mboozi y'omwami. Mwasinkana mutya nono mwami? Adijja nali nsoma nga ndi mu senior 4 kati nga daddi wange yali abeera Kaseese nga farm manager mu prison nga mame waffe ali ene Kampala bayawukana ne taata waffe nga bwe tuba tusomye Kaseese tuvaayo ne tujja ene wa mama waffe Kampala okuwummula. Kati yali alina mukwano gwe nga bamuyita Mmole. Kati mukwano gwoyo naye yali mukwano gwange namugamba oyo muwala mbadde mwagala. Kati taata we kati we yaŋŋamba njagala nange ne musiima ne tutandika okubeera naye. Najja nanzijja ewaka nantwala ebbunga ng'abeera mu Bakyotala nga tutandika okubeera naye. Mu kubeera naye nga nfunisa olubuto. Olw'oyo muwala wange oyo asooka yali mu 2007 nga nzaala oyo muwala wange asooka Imaani. Mu kumuzaala nga betubeera nabo yali musajja mu Kyotala nga bamuyita Kaani. Kaani nga agamba taata wabo abaana nga bamuyita Kazungu. Yagamba Kazungu engeri gy'ofunye oyo muwala omufunisizza olubuto kati osobola ogenda n'opangisa ennyumba ne mubeera naye kuba obuvunaanyizibwa sijja busobola. Nga taata w'abaana aŋŋamba Waimaani tuyinayo ennyumba taata waffe gye yalekawo e Munyonyo Mulungu Zone ng'oyisiza Impala Hotel. Nga tugendayo nga tusanga ennyumba waliwo omusajja bamuyita Musiraamu abeewaabwe ba famire nga bagimukwasa nga yagiteekamu abapangisa mbu ssente ziyamba bamulekwa b'omu famire. Nga taata wa Bayimaani agamba Musiraamu njagalako ruumu emu mbeeremu kuba nafunye omukazi. Nga Musiraamu amugamba nze sikiyinaako buzibu naye okuwa ruumu sooka ogende obuze ssenga wammwe Kansanga bamuyita Hajjat Nuru. Ng'agenda e Kansanga nga mubuuza Hajjat Nuru nga mugamba tekiyina buzibu. Hajjat Nuru Mpungu. Nga mugamba tekiyina buzibu genda e Kansanga. Nga tugenda yali ayita Hajjat senga. Amuyita senga wa taata we. Senga wa kitaawe. Kati aba amuyita jjajja. Nga Nuru amugamba tekiyina buzibu gende Munyonyo Musiraamu oyo Musiraamu bamuyita Ali. Ng'akwata ruumu emu ng'agituwa
nga tutandika ogibeeramu nga tubeeramu ng'era ayina n'omuganda we omulala bamuyita Manisuuru nga naye ajja we yawulira nga akazungu bamuwadde ruumu naye n'avaayo gye yali n'ajja nga naye yafuna ruumu emu ng'atandika okubeerawo naye ng'era okukanya wakati waabwe kwe kwaliwo nga babeera mu bintu bya kusika omuguwa ne ŋŋamba naye kazungu eyo embeera nga nze sigenda kumalako nayo nga ŋŋamba abo abantu tobafaako gwe guma nga tubeerawo obulamu butambula nga ŋŋamba njagala nkutwala olabeko n'abantu beewaffe naye nga we namufunira n'antwala ewaabwe kansanga n'andaga abo basenga be ne mbalaba n'antwala ne wa sisita we Jamide Konge naye ne mulaba ekitegeeza baali balinamu ku kasente kubanga okupangisa okubeera n'amaka emunyonyo mu mulungo n'okubeera n'amaka ekkonge oba olinamu jjajja waabwe yali musajja mugagga nga bamuyita Abudu Kisembo ng'ayina ssente nga be bagagga bamu ekansanga ng'ayina n'ebizimbe ebuziga ng'ayina ebizimbe binene kalina ng'ayina ssente nga ye ayina ssente ddala ng'era ayina abaana bangi ng'era olaba nga famire ya ssente kakati twabeera emunyonyo ne tubeera ng'obulamu butambula bulungi mugenzi ng'ayina ne ebukojja bwe nga Banyarwanda nga balina ssente kubanga nze yali yaŋŋamba jjajjawo omusajja bamuyita Gahima e Rwanda babeera mu kyalo kye bayita Gahini kati n'aŋŋamba ngenda kutwala naye by then we twefunira nga tamanyi ab'ebukojja bwe ne mugamba naye kulwaki tonoonya ab'ebukojja bwo n'aŋŋamba Rema njaba noonya mbafuna ate we mbafuna njagala mbakulage bonna bakutegeere ko nze tekirina buzibu nga lumu wabaawo mukwano gw'omu bamuyita Nkangaali naye nga bane mwe babeeramu bamuyita Sniper nga mugamba Kazungu okimanyi mbu nafunye muganda wo bamuyita Abudu cousin brother wo asiiga kalina wali ayine kalina gy'asiiga gyakuba langi jangu tugenda olabe ng'atuuka ng'alaba Abudu nga muwahaaga nga basanyuka naye oyo Abudu famire gye yazaalibwamu nga bakakwa ng'agamba bali mu famire ya Idi Amin kakati Abudu ng'akola ki nga mugamba Byron kuba ebukojja bali bamuwa erinnya lya Byron nga bamuyita Byron ebukojja naye ng'eno ewaabwe bamuyita Kazungu kati nga mugamba Byron wabulira wanagamba nange nali mbeera wano ne kaani ebbunga nafunayo omuwala ali lubuto kamuleeta omulabeko nga Abudu agamba ye tekiina buzibu muleete naffe kye twali twagala Adija nga bansitula nga ntwala ndaga Abudu nga Abudu mulaba nga tubuuza mubeerawa nga tumubuulira Abudu nga mugamba jangu nkuwe wano omulimu jangu tukole ffenna nga batandika okukola bonna ng'afuna akasente nga andeetera emunyonyo nga basiiga rangi nga bapaintinga ng'aleeta ssente nga aŋŋamba Rema gula ky'oyagala olye nga ngula mmere nkola ki nga taata waabwe emulungu buli lwagulo nga bagenda emulungu ku Kabaka Beach ng'afuna emikwano gye nga babeera n'emikwano gye bakyotala basiriranka nga nyumya nabo nga babuulira nze ninayo omwana bamuyita Imani tuleete tumulabeko nga ngenda nga bantwala nga mbalabako teyali muntu mubi Kazungu ng'ayagala abantu ng'omuntu ne wamukabira nga Kazungu sirina kino ng'amuwa ebiseera emu waba tali mulungu abeera bbunga ng'ayagala bane nga bane bamwagala nnyo ng'ayina ekisa ng'ayina ne muganda omulala bamuyita Katabazi Rashid nga naye abeera we bbunga kakati lumu Adija nga taata w'Abayimani akomawo waka taata w'Abayimani agamba ne Rema nze nina ebitategerekeka ebiri mu bulamu bwange njagala nkubuulireko mpe ku magezi ko nze Kazungu tekirina buzibu ng'angamba n'ebiri mu famire yaffe nabyo si birungi ne mugamba kale mbuulira osiyinza tomanya nange nnyinza okuwa ku magezi nga tukole bwe bati nga Kazungu aŋŋamba taata waffe
yawasa omukazi naye ng'omukazi nali simumanyi erinnya ng'agamba omukazi oyo yazaalira taata waffe abaana bawala 3 naye omu omukyala yajja naye kati oli omuwala yasalirawo buli kimu mu famire yaffe buli kimu yasalawo naye ate teyali mwana wa Hajji ne mugamba okikakasa n'angamba Rema nze nkubuulira amazima n'alayira n'angamba Shahid Kuruhani oyo omwana si wa Hajji naye omwana yategerera famire yaffe omukazi yajja n'omwana we naye buli kimu mu famire bakitunuliza mwoyo omuwala kulwaki oyo omuwala ategerera ebintu bya mu famire yaffe ffe tulinga abatalina mugaso mu famire kati ng'atandika okunnyumiza n'agamba taata we yazaala Jamida yazaala Zaalika n'azaala ne nani abo abawala 2 Saara mama we yajja naye kati bamufuula nga mwana wa Hajji naye mama Saara alowooza tetubimanyi naye ffe tubimanyi kaakati nga taata wa Bayimani annyumiza nga ngamba oyo omukyala yatunda buli bayawukana ne Hajji yamuzimbira ennyumba ekazo naye omukazi buli kimu ekya Hajji mukyala akitunze ffe abaana abalenzi tetulina kye tufunyemu abaana baffe bali mu kubonabona ne baganda bange abalenzi Hajji yali yazaala abaana abalenzi 9 mu bakazi 9 okiwulira naye abo abaana abalenzi bonna bafudde baweddeyo obuwiki buli kimu ffe tukimanyi mama Saara yabikola neŋŋamba Kazungu olina obukakafu mama Saara yakola n'aŋŋamba Rema nze nga sikulimba sikukweka oyo omukazi taata waffe we yatuukira okulwala taata waffe ne bamuza ennyumba gye tubeeramu kati eno ennyumba taata mwe yalwalira naye nga mama Saara ali kawempekazo naye nga tasobola nakujja kulaba kitaffe ffenna gye tuli nga nze nvaayo eri ebbunga n'enzija emunyonyo n'endaba taata n'enzirayo n'enzija emunyonyo n'endaba taata n'enzirayo ne taata waffe nga talina amulabirira yagenda n'afuna omukazi ng'obulwadde bumuluma omukazi n'ajja nga yamubeerako paka taata we yali mu mbeera mbi ne bamusitula ne bamutwalira emulago taata gye yafiira nga n'okulaama teyalaama okitegeera kati naffe ne batukubira nga tuli mu nnyumba nga gamba Hajji we yafiira naye kakati omukazi azinze ebyobugagga bwa Hajji bwonna buli ku mukono gwe okitegeera bano abaana abawala 3 baganda babbaawo bo nga baliwo bo gye bali ate bali bulungi bafuna abasajja balina ssente bali bulungi oyo Saara saawa zino nawulira bwe nagenda ebbunga nga ndi mu kugoba ebyayimani eby'essomero P7 nga baagala national ID Adija nga ntambula wansi ne waggulu n'ensanga omusajja bamuyita Brown ali bbunga n'aŋŋamba mukyala Kazungu bulijjo gy'oli ne mugamba Brown gye ndi Imaani namuleetera asomera akasomero wano eno ku Nana wasomera watudde P7 n'aŋŋamba omwana wa Kazungu atudde P7 n'eŋŋamba ye Brown ani amuweerera n'eŋŋamba Brown kenfunyeyo akatono n'ensasula abasomesa n'embakabirira ne bamuleka n'abeera mu ssomero n'aŋŋamba obadde okimanyi mbu Saara baamukuba embaga buli kimu kyatambulira mu nnyonyi n'eŋŋamba Brown munnange Mukama y'amanyi mama Saara abaana be bali mu bulamu obulungi naye abaffe bali mu kubonaabona mama Saara yaleetedde abaana bange kubanga babonabona batuusiddwako kino kakati Adija ne twogera ne Brown awo nenvaawo neŋŋamba Brown kangende Brown yali ani mu maaso ga bbaawo Brown baali ba mikwano naye ng'era ye family friend waabwe ng'era abamanyi basaara bajamida bazaalika bonna abamanyi ng'angamba gy'ofune enamba yaabwe ofune enamba ya Kihunde yagenda Amerika yafuna omusajja n'amutwala ali mu Amerika ate ali bulungi Kihunde naye era yali mwana wa gundi wa mulamu wange naye era naye kitaawe yafa bubi tataabwe naye yafa bubi okitegeera kwegamba abaana b'oyo omwami bonna baafanga bubi baafa bubi abaana abalenzi bonna banfa mu nfembi waliwo omulala bonna baafa baasigalawo 2 kati waliwo Manisuru ne Rashid 7 bonna baafa naye ng'abaana b'abawala tewali afa bonna bali mulungi bali mu bulamu obulungi okitegeera Adija
kati taata w'abaana abaana okunnyumiza lifestyle eyo n'ambulira buli kimu n'aŋŋamba era Rema beerawo ng'okimanyi kati n'aŋŋamba maama Saara oyo ayina gye yantwala gye saamanya nali myaka 6 ayina gye yantwala banfuuwa ebintu muno ne bifubutuka muno neŋŋamba ate byali biki n'aŋŋamba ekifo gye baatutwala waali ekizikisa kingi kyesijja okubuulira okitegeera naye nze nzijukira banfuuwa ebintu muno ne biyita muno okuva ku olwo nga biringa biki muka bidagala buwunga mukono bwe bati nabimuteeka eno nabifuuwa eno ne bifubutuka eno n'aŋŋamba maama Saara ye simanyi kyakwogera kati we yanyumiza ebyo ne tukomaawo n'avaawo n'agenda ku mulimu ne wayitawo wiiki eja emu najja n'aŋŋamba Rema okimanyi Hajjat nagenze kansanga Hajjat Nuru n'aŋŋamba waliwo meeting ne mugamba meeting yaki Hajjat Nuru Mpungu Hajjat Nuru jjajja waabwe n'aŋŋamba waliwo meeting eriwo mu famire ya famire n'aŋŋamba naye abo abantu balabika kati batuziza meeting baagala kutunda baagala okutunda ebintu bya kitaawe n'aŋŋamba baagala okutunda n'aŋŋamba baagala okutunda n'aŋŋamba ate ekyo nga kibi n'aŋŋamba kati linda nze nja kutegeera ekiddako n'aŋŋamba tusooke tusirike kati awo ewafaawo wennyini we tubadde tubeera nga waliwo muzeeyi bamuyita Mwasankwe yaguza Haji Kisembo kapoloti ako ke twalimu muzeeyi yali ayina ennyumba gy'azimbawo ng'ayingiridde ekkubo lyabwe kati taata w'abano yali agenda okukola n'amugamba naye muzeeyi ndaba oli mu kuwaba olabika oyagala okuyingirira ku buli yaffe n'aŋŋamba muzeeyi saagala tukayane njagala twogere mu bulungi naye ndaba ekkubo lyaffe liyingiddemu fuuti 4 muzeeyi tositula nnyumba saagala tukayane bwe yamugambako muzeeyi n'amugamba nze sigenda kuzimbawo kazungu nga bw'ongambye mu bulungi kale kazungu ng'asituka speed n'aŋŋamba naye ono muzeeyi omumanyi ayinza ozimba abazeeyi tebaba si bangu ng'avaawo ng'adduka ekansanga ngamba Hajjat sooka ompe endagaano y'emunyonyo ngende mpime ndabe Hajjat Nuru Hajjat Nuru ng'akwata endagaano ng'akola ki nga bimuwa ng'ajja emunyonyo ng'apima we yamala okupima kati awo baneiba oyo musiraamu gwe baali bakwasa ennyumba mukyala we we yalaba n'akubira Manisuuru mangu oyo brother we yajjanga naffe tugenzeeyo n'aŋŋamba kazungu agenze n'ajjayo endagaano ekansanga aleese ndabye balina bye bapima ne Mwasanku kati Manisuuru n'ajja n'aŋŋamba maama Imaani konze Wange nga ndi mu nnyumba n'aŋŋamba kazungu baŋŋambye yagenze kansanga n'ajjayo endagaano agireese mbw abadde apima wano naye mbadde njagala mumpe endagaano eyo n'eŋŋamba Manisuuru nze by'endagaano byammwe sibimanyi Manisuuru ye yali muganda wa kazungu naye taata waabe y'omu naye nga maama si y'omu n'amugamba eyo endagaano njagalako ko ne mugamba nze sisobola gikuwa linda kazungu ave ku mulimu gwe akomewo akuweeyo endagaano kati taata w'Abayimaani bwe yadda ne mugamba kazungu kwata endagaano y'abendi ogizeeyo ekansanga n'agisitula n'agamba sigenda giwa Manisuuru kanjitwalire jjajja n'agizaayo Adija oba baayogera biki ne kuyite weeks 2 n'eyitawo nga balangiridde meeting taata wa Imaani nga yeesitula ng'akomawo ng'aŋŋamba baŋŋambye meeting etuuse wiiki ejja ku Sande tugenda naye onomperekera ne mugamba kazungu ndeka ebintu bya meeting nze manyi kati abo bagenda by'amataka nze ebintu by'amataka bizibu bisa n'okusa nze sigenda genda weka n'agamba tekiina buzibu nze nja genda ng'atuukayo ng'asanga bayisa ab'e Fort Portal ab'omu kyalo bonna bazze abakulu ab'ekika bonna nga bazze ewa Hajjat Nuru ekansanga we bakola meeting yaabwe buli kimu nga batuula olwatuula nga olwo nga bavudde mu meeting n'atandika okunnyumiza we baatuula nga babagamba mbu baagala kutunda poloti y'emunyonyo batunde ne poloti y'omu kyalo eri ekyalo kyabwe bayitawo e Burongo trading center yabwe ye Rubona kati taata w'abano n'agamba
N'agamba naye Mama Sarah n'asituka n'agamba Mama Sarah famire yaffe ojagaza ki? Ng'agamba taata wa bano bayimaani ng'agamba Mama Sarah oyo step mother waabwe. Hajjat kye yasituka? Taata w'abaana bange ye yagamba Mama Sarah. Taata w'abaana bo ye yagamba step mom we. Yagamba step mom we. N'agamba yali bali bamuyita Mama Sarah. N'agamba naye Mama Sarah kiki ky'otwagaza? Mama Sarah onyumira okulaba ffe nga tuli ku street twebaka ku street n'obwana bwaffe nga bubonaabona. Gwe abaana bo bali bulungi kulwaki ffe otwagaliza kubonaabona olw'okuba ffe banyaffe baafa. Tebasobola tulwanirira gwe oliwo okulwanirira abaana bo ffe oyagala tulaba nga tuli bubi gwe olw'okuba abaana b'abawala baafumbirwa walungi. Mama Sarah ng'amugamba ko Kazungu n'amugamba Mama Sarah bw'olisituka n'ojja Munyonyo mb'oyagala kutunda Munyonyo nze nja kwesooga ensiko wakiri nkusimba Bennett. Ko Mama Sarah n'agamba Kazungu gw'okyogedde nze yakukuza linda oliraba. Nga Kazungu agamba nze nkyogedde oba ogenda kola kyonna ky'okola kikole naye nze ne bonookera ku makya n'onzita naawe ojja kufa. Taata Imani ng'afuluma ennyumba nga bonna abaleka mu miitingi zaabwe. Taata Imani yebbaawo. Kazungu mwami wange ng'abalekayo ng'atuuke waka. Wamugambako nti nno mwami lwaki oyogedde bw'otyo omanyi mulimu ebigambo ebimu by'oba olina osirikira. Taata wa bano bwe yadde ewaka ng'annyumiza ne mugamba naye Kazungu nga wakola bubi kuyimirira maaso muka kitaawo okumpi nnyoko mulamba. N'angamba Leema waliwo ekiyitirira. Nze kinsusseko kimpitiriddeko. Mama Sarah asuuse. Mama Sarah yatunda ebijja byaffe mu kyalo. N'abitunda n'agiguza aba Supreme Council. Yagitunda okimanyi kati ffe we tuli tebalina nawe batuziika. Kati we nasirika ne batunda ne kino ffe tugenda kubeerawa. Adija nga taata Imani anyumiza ebyo byonna. Nga tubeerawo obulamu butambula. Taata Imani atandika okuŋŋamba ŋŋenda Kenya. Ne mugamba ogenda Kenya okola kiko olw'emirimu gya langi. Olwava mu meeting eyo Adija taata ba Imani ne bwagenda ku mulimu nga bakola nga waliwo akozewo ekibi ye gwe bakwata. Taata ba Imani ne wavaawo n'agenda mu town agenda okukola nga waliwo akavuyo ye gwe bakwata. Adija abapoliisi n'adda nanyumiza. Taata Adija najja omusajja mu makomera nga 100 luvannyuma lwa meeting eyo naye nga bwe yali tanagenda mu meeting Kazungu tasibibwa nnyo. Adija nagamba oba kiki ekitutuuseeko. Natuuka ne mukomera basooka ne bamusiba Buganda Road ne tumujja ku CPS n'engenda. Adija nze kuno ku Kampala sirina kooti gye simanyi nga taata waba abaana nga mulamu. Adija nawulira nga obulamu bwange nkooye. Brother we kennyini ku ludda lwa maama we bamuyita Bob naye bane bamuyita Saku. Bob yamugamba naye Kazungu omwana wa bendi gw'otuntuza buli kaseera okukujja okukomera ku busente obutono bwakola bwafuna mu Bachina bwakununula buli kaseera Bachina bagaba busente butono. Obusente obutono bwakuŋŋanya bwakozesa okujja komera. Kazungu kulwaki obonyabonya omwana wa bendi? Ayina ne taata gundi anko we muganda wa jjajjaawe omusajja azaala maama we bamuyita Shea atunda awo ayina dduuka lya paints bamuyita Framela bamuyita David Framela era ne bamusibako Adija ng'olwo si kyalina sente zimununula. Adija nga ŋŋenda mu tawuni nga ŋŋamba Framela olwo bamusibye Luzira bamutute ku kooti bigere ne ŋŋenda Luzira. Shea n'atuma abantu ne bagenda ne bamugjayo. Adija yagenda Mpigi nga bagenze okukola Mpigi ne baddamu ne bamukwata ku kkomera lya Mpigi bayitayo Kabasanda ne bamukwatayo ne bankubira simazija ne mpulira ng'obulamu bwange mpulira nkooye nga mpulira nkooye. Adija ne nfuna olubu ne tumugjayo mu kkomera ne tumuze ewaka ne nfuna olubuto oludda ku yoyo Imani akawala bakayita Yusura. Adija olubuto lwa Yusura nalukuza nga ndinze eka ng'omusajja abeera mu kkomera buli kaseera. Natuuka ekiseera n'enkoowa omusajja nga bamusiba. Natuuka n'enkubira maama wange ne mugamba maama Kazungu namugamba
taddamu bantu bubi mu meeting. Kazungu yagaana okuva Kazungu yava mu meeting eyo Kazungu tagwa kkomera. Ate omusajja agamba talina nakyakola. Yeekanga bamukutte. Ne waba nga waliwo akavuyovuyo mube batwala ye tabulamu. Iye kakati Adija nga taata wa baba Imani akomawo mwami wange nga ngamba Rema ngenda Kenya. Ne mugamba togenda Kenya kola ki? Gwatagwako kusiba. Gwobera n'ebizibu. Ne Kenya bakusibireyo ffe tugenda kikola atya. Na mugamba togenda n'atera okuzaala Yusura olubuto olutuuse. Nga ngamba kale kanjira nninda nga tutuula. Nga ntuuka nzaala Yusura olubuto nga Yusura aweza myezi ejja 5. Nga ngamba kati omwana akuze kangende ojja sobola kubeera naye. Ngwa n'omulimu gwe bagenda okola sikola ki? Sigumanyi. Ng'omusajja yeesitula nga kwate kubo ng'agenda wa? Ng'agenda Kenya. Adija mu kugenda yayita brother wange anzirako. Nga ngamba Denisi jangu ng'agenda. Adija nze gula basaali mukazi musiraamu naye omusajja yanjigiriza eddiini. Nansasulira ne ssente ne bantwala ku taliimu Emunyonyo ne banjigiriza eddiini yali mukyala Hajjat. Nanjigiriza eddiini ne nfukira ddala omusiraamu. Adija omusajja n'angamba agenda Kenya nansibula n'agiyita mutuganda wange ate omuntu waba agenda okufaanyirira. Adija omusajja ng'alabika bulungi jjukira yali mweru nga bw'olaba muwala wange. Ng'omusajja akwate kubo ng'agenda Kenya. Mu kugenda e Kenya ng'atuuka eyo nga nkubira essimu nga ngamba Rema konze wange nga nkubira essimu nga ngamba ndi eno Kenya naye nina omulimu gwe nkoze nkubye eddiiru ya miliyoni 15 ssente nzirina naye waliwo abangoba. Ne mugamba mulimu ki Kazungu ogugenda okutwala bulamu bwo? N'agamba tebusobola oba mpita akamba oba mpitewa. Ne mugamba yiye engeri yonna okomewo. Nga ngamba nsindikira namba y'omuntu yenna kwe nsobola okola ki? Okuteekako ssente zino bagenda zinzijjako. Nga nkubira nga njogera ne bossi wange mu China nga ndi awo ku mulimu. Nga ngamba Omuchina mwami wange ali Kenya nga muyitiramu buli kimu kubanga baali banjagala Adija nakola nabo myaka 10 nga banjagala nnyo nga bwekiwulira. Kati omwami bwe yatuuka okugamba okuweereza ssente tewambuuza nti oba ssente ozigyewo obadde luki okuze teyakunnyonnyola? Tayogera. Awo yali amazeeyo bbanga ki mu Kenya we yagikubira ddiiro? Yamala weeks 2. N'akubirawo ssente? N'akikuba. N'angamba nkomo ne mugamba kansaba ono Omuchina ampe ennamba ye. Ampe bwe tuba tusindikira omusajja n'ampa. N'ankubira n'agamba Rema come here quickly. You husband finish put here for you money 15 million. Nenzija. Pasente kituufu zaazeeko. Kakati Adija nga ndi sitakujjukira ezo ssente mpitirivu sizikwatangako. Nzenna ne mpulira nga nkankana jjukira ssente ozifunye nnyingi eri omuntu ali mu matigga. Adija ne mpulira nga obulamu bwange buggwawo saaye baka. Adija siryerabira life story eyo kubanga yanku we yasindika ssente yali mu 2014 naku lw'omwezi 31 twali tugenda kuyingira olusooka omwaka. Kiro saawa kuba twayogera naye yali saawa emu ez'olweggulo ne twogera paka saawa 6 ogw'ekiro. N'angamba Rema ntuuse ku Busia. Ntuuse Busia n'atera nnyingidde Uganda ndi ku boda e Busia. Ngenda nnyingidde Uganda. Bwe yankubira bw'atyo olwayingira bw'ati pa e Busia. N'angamba Rema ntuuse naye obulamu bwange si bulungi. Adija n'angamba obulamu bwange si bulungi. Mpulira ebintu mu mutwe bivuga.
neŋŋamba ebiki. Adija nga tuzeeko emabega katono bwe yali nga tanagenda Kenya olwo nga ŋŋambye agenda we bava mu miitingi eyo mwami wange yayingiranga mu nnyumba okwebaka ng'ebintu bikuba ku bbaati nga nze sibiwulira nga yeka yabiwulira ng'amayinja nga biyitirivu ku bbaati n'aŋŋamba Reema omanyi sisobola nakwebaka ebintu bikuba ku bbaati n'aŋŋamba nze nga sibiwulira. Adija nali siriwo nga ŋŋenze ku mulimu taata w'abo abaana n'aŋŋamba Reema omusota guyingidde mu nnyumba mbadde neebase ŋŋenze okuzukuka ng'omusota guli wano nakuba omusota ne ngujja ku buliri ne nguza wansi ne ngukuba ne gufa. Nze saagulaba saaliyo Adija n'aŋŋamba nnyingidde mu nnyumba nfulumye wabweru ndeeta omuti nfulumye omusota nasanga gubuze. Adija nkeera sisange nankyalira yali lubuto mukulu wange nga bw'oteeka bwe bati ebidomola mabega w'ekidomola. Adija omusota omunene nga gwenkana guno omukono gwange gwafubutuka mu bidomola we gwafubutuka mu bidomola nga ngulabako bwe bati sisita wange yagulaba n'ogulaba n'aŋŋamba Reema sookolaba ogwo omusota banange kiki kye muliko mmwe. Ko Kazungu n'agamba mwami wange nze nkimanya ebyo byonna mama Sara oyo shiriki gw'omusindika naye mama Sara ne wemba nkedde n'enfa nawe ojja kufa bwe yayogera. Adija ne wayita era akabanga nga we tuba tuli mu nnyumba Adija emmese nga ziri mu nnyumba omanyi emmese okudduka ne ziyimiriramu ne zisitula bw'ati omutwe ne zibatunuulira ne ziza wansi omutwe ne zidduka. Adija emmese nnyingi emmese nga zindi ebigere ziri ebigere by'omusajja zindi ebigere ziri ebigere by'omusajja engoye z'omusajja zonna ng'emmese ya zirumaluma teziyuza bubi. Adija twatuuka ekiseera ne twetama Kazungu n'aŋŋamba Reema omanyi kangende nsula ebbunga ne Rashidi eno ennyumba sikyagiddamu sikyagibeeramu sigalamu ne Imaani nze nja kusindikiranga byakulya. Adija nensigala mu nnyumba n'omwana omusajja nga ne waaba atuuse ayimirira eri wala eno poloti tayagala girinnyamu n'atuuka n'aŋŋamba yali yakubawo bulooka nga yaleeta abantu ne batema ettaka ne bakuba bulooka n'oli muganda we Manisuuru nga ye mukwano gwa maama Saala nnyo kati nga Kazungu aŋŋamba oyo Manisuuru oyo bakwatagana ne maama Saala naye bakwatagane nze sifudde eyo tewali muntu agenda okukungula ensi eno nga taata Imaani bw'ayogera. Kaakati Adija taata w'abaana bana mu kugenda e Kenya ng'ebyo byonna bituuse we yatandika okubeera ebbunga agulira abantu omwenge akola biki amansa ssente nga bw'ayagala. Adija nga simanyi nawajjajja ssente tosobola kuwulira mbu bamukutte oba biki nedda ng'ayina ssente. Kati lumu Rashidi mulamu wange amuddako n'aŋŋamba Reema jangu ebbunga Kazungu ayina ssente nali azikuzoonoona. Ne ŋŋenda ebbunga Adija ne nkwata omusajja ne muteeka ku piki ne tudda ewaka ng'olwo asigazzaako mitwalo 5. Baawo yalimu obubbi? Yali si mubbi nga waliwo omukwano waliwo oyo mukyotala ne nkwata ekkubo ne ŋŋenda ebbunga ne mbuuza Kaani ne ŋŋamba naye Kaani Kazungu akola mulimu ki? Kaani n'agamba Kazungu oyo mulaba abeera n'abasajja basirira nka Kazungu bayisa fake dollar. Okiwulira? Bayisa fake dollar gwe mulimu gwakola kati Mukama wamuyamba n'akiyisaawo akikuba. Kaani weebale nnyo n'aŋŋamba aba agenda kikuba ssente nnyingi kuba nze nange mulamu wange Ekibaalu bye yali akola okitegeera. N'aŋŋamba ne Ekibaalu bye yali akola. Kakati Adija nga tubeera awo nga nsirika nga ndi munnaku naye ng'omwana we asoma mu ssomero ly'ebbeeyi asasula $600 buli taama akasomero bakayita James and Solomon kali e Munyonyo. Adija nga tubeera awo ne taata w'abana abaana bwe yagenda e Kenya n'akikuba n'afuna ssente n'aweereza naye nga buli we yatuuka nga bwe bati mpeereza 9 mpeereza 10 mpeereza bwe ziti Adija paka ssente ne zikendeera.
Yamala bbanga ki mu kkubo ng'ali e Busia? Yamala wiiki nnamba. Kakati omusajja olina ekirowoozo nti nno yabeeranga eyo ku mabaala nga ssente azikozesa? Yes, kubanga alabika ne mabaala omwo mwe yasulanga. Okitegeera, jjukira buli we yasulanga ssente, buli bwalya ssente nga nkubira nga nziweereza, buli kye yakolanga byali ki? Ssente. Ate ye yali muntu wa mabaalabaala, ne bwe yabeera ne Kampala ng'abeera mu zi caskets, abeera mu rouge, abeera mu circlial, nga ge mabaala gabeeramu de poche, nga ge gamabaala gabeeramu ag'ebbeeyi. Okitegeera, nga gabeeramu era ng'emyenganywa gya bbeeyi, amarula, 3 cousins, ebyo byanywa. Okitegeera, era nga ye agamba banne, kati wali omukyala bamuyita Pros, era mukazi w'oyo Kaani. Kati we nagenda juzi yaŋŋamba Kazungu ye bwe yali mulamu yagamba ye tagenda kufa nga mwavu. Bwe yamugamba nga nagamba Pros, njagala abaana bange babe bulungi, benzadde 2 ne mukazi wange babe mu bulamu bulungi, nze sigenda kufa bwavu ate sigenda kubba, ngenda kukozesa amagezi gange. Kakati Adija omusajja ono bwe yagenda e Kenya, kati mukudda bwe yatuuka e Busia, Adija omusajja yagwa eddalu. Omusajja n'aggwa eddalu. Bwe yatuuka e Busia bwe bati n'ajjamu engatto, n'ajjamu socks, n'ajjamu saati n'asigala mu vest, n'ajjamu empale empanvu n'asigala mu boxer. Naye nga bwe yabijjangamu ng'alogootana, Mama Saala nzita, kanfe osigale mirembe n'abaana bo abange baboneebone. Mama Saala gw'oli mu kucunya famire yaffe, Mama Saala kanfe. Binaani yabikugamba kuba tewali ye Busia? Kati bwe yatuuka e Busia, Adija bwe yatuuka bw'ati e Busia, kati bwe yeeyambula, abantu abali around awo ku custom bamukwata ne bamutwala wa? Ku poliisi. Okiwulira? Kati abo abantu abamutwala ku poliisi nga bagamba ayogera Lwarabu, lwali mu kwogera olulimi lwe batategeera, ate alogotana kimu Mama Saala, Mama Zaalika, Mama Jamida, Mama Saala, Mama Zaalika, Mama Jamida, byayogera. Kati we yatuuka ku Busia, Osi n'agamba ono omusajja alabika alina mutambulisho ne bakwata n'engoye ze zonna ze yali ayina, byonna bye yeeyambudde ne bamutwala nabyo wa? Ku poliisi. We bamutuusa ku poliisi ne bakwata mu nsawo ye Osi, ne bajjamu wallet ye, ne bajjamu mutambulisho ze n'essimu ze, nga ku namba yange yateekako sweetheart. Osi n'agikuba. Yagikuba n'enkwata n'empulira ng'eddoboozi eriri ku ssimu sirimanyi, nalinda ndi mu kukola mu Bachina, n'enfulumako ebweru nga bakozi bangi, n'enfuluma ebweru awatali bantu, n'enteekako airtime wa 2 n'enziramu n'enkuba ku nnamba eyo. Osi n'agamba obedda tukuba ku nnamba yo naye nga teeyitamu. Omuntu gwe bayita Mugisha Yusuf Byron Kazungu omumanyi? Ne mugamba mwami wange, n'aŋŋamba okimanyi omusajja ono bamugye ku boda ng'agudde eddalu. Adija Amaziga gampitamu, Adija natandika okukaaba, naye ng'ekinkaabya abaana bange. Nenkubira mami wange essimu n'eŋŋamba, Mama nakugamba Kazungu yaddamu mu kakitaawe bubi mu meeting, kati ebyo byonna bye bivuddemu. Mama wange n'aŋŋamba, mwana wange guma. Mama n'agamba sooka ojje eno. Neŋŋamba, Mama sijja kujja, bino kirabika si birungi. Kaakati bwe yatuuka ku booda n'agwa eddalu ne bamutwala ku poliisi. Osi n'amugamba omusajja ono ali kulogotana Mama Saala, Mama Zaalika, Mama Jamida. N'ambuuza mu Luzungu, who is that woman? Ne mugamba step mother we. N'aŋŋamba mu Luzungu, this man is mentally disturbed. N'aŋŋamba alina ebintu bya witchcraft ebimuliko. Ali mu kwogera Lwarabu, byayogera tetubitegeera. N'eŋŋamba Osi nkwegayiridde, ng'olwo ndi kwogera ne Osi wa ku Busia custom. N'eŋŋamba kwegayiridde mumuteekeko Mpingu, temumukkiriza basi matukako. Nze nkya ngenda kulinnya basi ya ssaawa 9 ogw'ekiro
nfuba okulaba nga by ssaawa 3 oba 4 nga ndi busiya. Osi namugamba no problem. Nangamba naye okuva bamulese sitanalya. Adija nenkwata ku sente ze yasindikanga. Ng'osigazaawo sente mmeka? Nga nsigaza yali miliyoni emu nga ne ku ssomero Imani gy'asomera. Ku bukadde 15 ng'olinako miliyoni emu wiiki emu? Ye nensindikirako ne mami wange. N'endala nazimuweerezanga nga ngamba teekako 2 teekako 3 Adija. Nga nsindika sente oba n'ezimu yazigabanga. Adija nenkola ki? Nengamba osi mumukwate nemperezako osi mitwalaga. Nemugamba mumukwate mumugulire ebyokulya mumutereka abeere omwo. Adija lwalina ku lw'omwezi nga 3. Adija nga osi agamba kale tumukuumye katukulinde nga omanye ebya polisi nga bansaba sente buli kaseera. Adija nga buli sente ze bansaba nga mpayo ng'olwonwanirira bulamu bw'oli. Nengamba maama wange fine sente weziri we tuba tumugyeyo tujja mutwale butabika kwe baba batandikira ng'olwo nze ndi mugumu kwe ngenda okujja transport buli kimu. Adija ng'olwo ntegeke ekiro nga sisobola kwebaka. Adija nali ntudde bwati nga ndi mu kulaba firimu mu nnyumba naye ng'omutima teguteredde nga neebasiza abo abaana 2 bombi bawala nga mbeebasiza beebase naye nga nze ndi ku ntebe ntudde. Adija nga baddamu osi nga addamu nga nkubira kera nnyo. Kati okufa kwa taata wa bano yagenda n'agamba omusirikale yali ku ddute ng'olwo osi yagenze abali ku night shift yalimba omusirikale mbu njagala kola ki okupama okufuka babeeramu muli ne bucket. Yagamba omusirikale njagala pama omusirikale ng'akola ki ng'amufulumya. Ekitegeero omusirikale olwamufulumya bwagenda okupama namugamba genda. Omusirikale ng'akyalina gwayogera naye ku ssimu. Jjukira omusibe oba omutwalo okufuka yadde okupama bamubeerako emabega. Kakati omusirikale yali akyayogera eno ku ssimu nga yali mu kugenda. Adija omusajja yafubutuka emisinde. Jjukira Mpingu basiba mikono ebigere tebasiba. Adija yafubutuka emisinde naye suula mu trailer mulundi ogwo. Omusajja n'afiirawo. Trailer nemulinya. It all sounds like yesterday. Abalungi abali ku HK Media in our life experiences and adventures, buli mukyala buli muntu wali amanye engeri gy'akaabamu ennaku. Emboozi zino zireeta tuziyigemu tuyambagane tunyigangane emitima. Olunaku lwaleero ndi ne Rahma agezaako tunyumiza bbaawe engeri gye yafaamu yafiira ku Mpingu. Tokaaba mukwano. Osi nankubira essimu nagamba your husband is dead. Nankubira nanyumiza. Adija mu kunyumiza nengamba osi tekikyalina mugaso okujjaeyo. Namugamba olwo abantu baali bakuba nduulu nga lusooka omwaka. Motoka we yamulinyira nga 2014 motoka nemulinya. Osi nankubira nangamba omulambo gwe we muba mugwagala wano ku boda busi ya custom tetulina mochare mugende Tororo gye muba mujja ki omulambo gwe mu mochare Tororo gye muba mugenda newe muba mugenda mujje n'ekifaananyi kye muyoke mutegere bulungi omulambo gwe kuba motoka emulinye yenna tali mu shape. Kati nenkubira maama wange nemugamba taata wa Imani afudde. Mama nangamba teyafudde atya nentandika okunyonyola. Adija ng'ekyo nze nseka kimanye ewaabwe tewali amanyi okufa kwa kazungu. Nze nseka era nze nseka kimanyi tebakimanyi kubanga we yagenda okufa buli kimu ekyakolebwa nze bankubira ng'essimu nga babimbuulira. Okitegeera kuba kazungu yagamba Rema gwe buli kimu ekyange ku nsi maama wange yafa taata wange yafa nze ndinga kinyonyi ewaffe buli omu ali ku lulwe naye mama saala baana be bakwatagana
ffe tuli ku lwaffe nga Haji we yatuzaala abaana balenzi tataffe we yafa buli kimu ekyaffe ne kiziikira n'abe famire tebafaayo kati Adija we yanagamba maama ne ngamba maama munoonye ekifaananyi ekya Taata Imaani kuba yali takkirizamu kuba bifaananyi namugamba munoonye ekifaananyi kya Taata Imaani yali mulungu nga yambadde vesti ya bbulu nga asitudde Imaani. Maama wange n'angamba naye gwe bali abantu be batta omwana waabwe nga nenkubira maama wange ng'abeewaabwe bonna tewali alina kifaananyi kye yadde n'ogwo Adija nga nguma nga nkola emikolo gy'omukazi nga afiiriddwa omusajja nga nkola emikolo gyonna kuba baŋŋamba nga tosooka kukaaba nga tonakola egyo emikolo Adija gyonna n'engikola we namala ogikola nga nsituka nasitula busituza omwana wange ne mutwalira omukyala bamuyita Ssenga yali mukwano gwange emanju w'ennyumba yaffe ne mugamba Ssenga Adija nga ndi mugumu sinayitamu yadde amaziga nga saagala abantu bategeere ne muwa Yusura nga wa myezi 5 we namala omuwa Yusura nendeka naawe Imaani oyo mukulu nga wa myaka 6 Yusura nga wa myezi 5 ne ngamba Ssenga sooka ombeerereko wano ne bana abaana nzije nga ninnya taxi ngenda Bunga nga ngamba oyo muto amuddako Rashid nga mugamba Rashid omanyi Kazungu afudde Rashid yakuba ebisenge bikonda Adija Rashid n'akaaba amaziga n'angamba Kazungu bw'obadde maama wange tatange gw'omponya buli kimu enjala gw'ennuma gwe gwenkaabira ani agenda okumbeererawo Kazungu nakugamba togenda Kenya Kazungu ondese bw'omu mu dduniya Kazungu gwe muganda wange gwe nali ntula ne tuwunagana wamu ennaku bwe nkwata n'enzija ewo Kazungu Rahma Adija Kazungu kati Rashid n'agenda n'akugamba Basenga be kansanga Kazungu afudde Basenga be ne bakubira be kojja waabwe Kazungu afudde kati muganda we Bob alina akamotoka kanuwe waabwe bukojja sente weeziri Adija bali bulungi tebali bubi Adija nga mbeera mu nnaku Adija nga nsooka mbeera mu nnyumba olwo nga amaziika gagenda kutuuka emmese zikyalimu emmese ne zibula Adija okuva Kazungu yafa buli kyewali kye twali tulaba byonna ne bibula nga tebikyaliwo Adija nga tuteekateeka tuva ewange Munyonyo nga tudde Kansanga nga tubeera eyo nga mbeera mu nnyumba mukaba Adija nalwala mwezi mulamba nga bakuŋŋanya amaziika nga bagamba tugende e Busega ku Northern Bypass omulambo baaguvuga kiro kyonna naye Adija mu kugenda nga bagenda okunona omulambo saayagala Manisuru agendereko Adija nagamba maama wange yoyo muganda w'omugenzi eyali akwatagana ne maama Saara eyali ayagala omujjako endagano negamba maama saagala Manisuru agenda n'omulambo gwa Kazungu bayinza omukola ebintu nga oluusi bamutumye okitegera kuba ne Manisuru ali mu lukwe ne bali abantu maama nagamba mwana wange toyingirira by'otaasobole kase omwana gwe basse waabwe ofaaki kase gwe tebakusse gwe wooli maama nangamba maama ekyo kye nwanirira bano abaana babasigaddewo maama nangamba ebyo bireka Adija ne tubivaako ne tukuŋŋanya ne tugenda ku Northern Bypass ne tuba nga tubalinzaawo nga batugamba tutuuse no Manisuru ne bagenda ne Bob brother kati Manisuru muganda we ku ludda lwa taata kati ate Bob muganda we ku ludda lwa maama maama waabwe y'omu ye second born wa maama we kakati Bob nga naye buli kimu kimusobedde bamuleetera mu motoka ya Bob Nuwa Bob Adija nali kisikisuubira nagenda okulaba nga omulambo gwa Kazungu baguleese bagusibye ku musaalo guli wansi w'emmotoka Adija nakaba naye nga maama w'omuto sisita wa mami we ngamba Rema guma kiwedde nga mugamba guma
kati we twali awo mu taxi nga mama Saara oyo stepmother we ayagala kuyingira mu taxi mu motoka omuli omulambo muwala we Jamida naye nga tamukkiriza Hadija sisobola kwerabira mama we nga tamukkiriza oyo muwala we Jamida nga mama toyingira eno motoka toyingira eno motoka yali amuganda okuyingira emmotoka yali amumanyi nti mubi simanyi naye nga oyo Jamida yaŋŋamba ng'emabega yaŋŋamba Lemba tozaala abaana bangi zaala abaana batono naye nga buli kaseera kiŋŋamba tozaala abaana bangi muganda wa bbaawo senga w'abaana senga w'abaano Bayimaani era oyo omwana wa mama Saara omwana wa stepmother we nga buli we tugende weeko nga gamba tozaala abaana bangi nga bwaŋŋamba kakati Hadija nga motoka ejja ku Northern Bypass nga tuvuga emmotoka paka ewaabwe mu kyalo e Burongo nga tutuuka mu kyalo munda Hadija neeyo we twatuuka nalwo lwali lutalo lulala Hadija nga tutuuka ng'abantu beeyo bali mu kaaba kazungu nga boogera mu lutoolo ng'abantu bakaaba abantu bali mu nnaku olwo bakubidde omwana wa taata w'omuto Kihunde kati ali mu Amerika Kihunde nga bamugamba Kihunde ng'ajja ne bbaawe nga beevuga Kihunde yagambe bannange Kihunde bamukuba embaga naye we twatuuka b'ekika nga bamukolimira Kazungu n'agamba Kihunde n'oleeta bbaawo n'akukuba embaga n'otatuyita Kihunde n'abagamba kati mwe mbayite mu ngaso eki taata wange we yafa buli omu mu famire afa kuwe buli omu ali ku lulwe temufa kubalekwa abali mu famire mubalaba bulabi nze maama wange yambeererawo n'ampeerera nga batandise omukolimira naye Kihunde mweyo embaga yayitamu Kazungu yekka mwami wange era Kihunde yagamba mulaba musse Kazungu nze bwe ndifa munteeke mulimbo nagamba kati Kazungu mugenda muziikawa mugenda muziikawa ebijja mwabitunda Kazungu fayini mumulese naye mugenda muteekawa Kihunde atandise obabuza waliwo omwana era wa brother omulala bamuyita Shamira ng'asitudde Yusura akutte Imaani mu ngalo tamuta Shamira n'agamba baana abantu nze mbamanyi tebateeka ebintu ebirala mu baana bano n'agamba Shamira teeka wansi abaana Hadija nga tutuuka omulambo nga bagufulumya mu mmotoka nga baguyingiza ne tuyingira ne tutandika okukaaba Hadija nga tukaaba nga nange nkaaba nga ngamba bannange Kazungu nimwakola meeting nakugamba togenda Kenya Kazungu kiki ekyakutwala Kenya gundi Hajjat Nuru naŋŋamba tokaaba bw'atyo oyagala abantu bonna bamanye n'annyigako bwe bati tokaaba bw'atyo oyagala buli omu amanye Hadija nafuluma mu nnyumba nenzira kumpi ne maama wange mamange nga ye tayagala nabitegeera mamange ng'agamba bannange eno mwana wange famire gye wayingira ekyoto nga mamange bw'aŋŋamba bannange abaana baffe abawala bafumbirwa mu famire gye batamanyi neŋŋamba maama famire yembi naye omusajja ye nga ye teyali mubi bwe naŋŋamba maama kati Hadija bwe nafuluma ekiseera kyatuuka kusima ntaana twatuuka nga n'entaana tebagisimye awo baali bagenda muziika wakuba waŋŋambye tebalina biki wulira Hadija waliwo brother waabwe oba baali bamuyita Swaibu yazaala Shamira nazaala Shakira nazaala Sharifu n'oyo Kihunde naye awo we baamuziika eyo ennyumba gye bayingizamu Kazungu n'ennyumba taata waabwe gye yali azimba eyali ku trading center y'e Rubona mama Saara yagitunda okiwulira kwegamba mama Saara yali tayagala kulaba nga waliwo ekintu kya Haji ekiriwo mu buliwo kibeerewo ng'ayagala okulaba nga atadde life y'abaana ba Haji abalenzi nga eri mu bbanga bwe bati nga tebalina we bayingirira kuba ye yakimanya bawala be bajja kufumbirwa bazzukulu be bazaala bawabweru si baawano okitegeera Hadija
nga ne ennyumba Haji gye yali yazimba ennyumba yabe ey'amaka yali mu Rubona Trading Center nga yagitunda. Adija ng'eburongo mu kyalo tewali nnyumba yadde naaka. Adija ennyumba gye bayingizaamu kazungu yali nnyumba ya brother we gye balekera Sharif. Brother we gye yalekera mutabani we nga bamuyita Sharif. Okiwulira Adija gye balekera oyo omwana. Omwana Adija yatabuka. Bakulu b'ekika ne bamugamba tokkiriza bateeke omulambo gwa kazungu mu nnyumba yo. Ku lwaki batunda ennyumba yaabwe eya famire? Ku lwaki bagitunda? Kati n'agamba kati kyogamba buli mulambo gyonna abantu abanafanga e Kampala ababayinako akakwate bagenda bateeka mu polotiyo. Adija Sharifu yatabuka. Sharifu n'akaaba. Abantu ne bagamba n'omwana tasobola tusinza magezi. Ne basima ekinnya ne bateekamu kazungu mu poloti ya Sharifu. Adija ne tukomawo. Mu kukomawo waliwo ate oyo ye mu famire ye waabwe simanyi atya we bamuyita. Bali bamuyita Singoma. Yave 40 najja n'aŋŋamba. Yaŋŋamba mu Lutooro. Yaŋŋamba Rema. Okimanyi kazungu mu poloti ya Sharifu gye bamuteekamu bamuziikula. Konza ate bamutwalawa. N'aŋŋamba mu Mama Saara oba baagula ebijja ebya famire oba mukono oba wa. Oba butambala oba sayidizeewa mbweyo kati gye bateeka abafu. N'eŋŋamba ate abafu babajja mu kyalo kyewaabwe gye bakuŋŋanira ab'ekika bonna we baazaalibwa. Mu origini abate babatwala mu origini endala kubaziika taawalala. Bwe nabuuza ani? Bwe nabuuza oyo Singoma. Singoma n'agamba nze nkubuulidde nkuba nkwagala. Obadde mukazi mulungi nga kazungu wali totugoba we tujja otwaniriza. Adija ne ntandika kubeera mu nnyumba eyo. Nga olwo tuvudde kuziika. Tukomyewo e Kansanga ewa Hajjat. Adija bwe twavaayo mu kuziika ne tudda. Ne ŋŋamba Hajjat Nuru njagala ombuulire kufa kwa kazungu kwava ku ki? Adija Hajjat Nuru kati ne mugamba Hajjat Nuru njagala Imaani asigale wano nze nzireyo mpambane n'ono bebi kuba Imaani akuze. Hajjat Nuru n'aŋŋamba twala mwana wo saagala wejjuse. Omukazi bwe yaŋŋamba n'aŋŋamba kazungu namugamba twali mu meeting taddamu maama w'abazaalika yagaana. Adija kyanzigwako ne ŋŋamba maama kati nkitegedde tusibe ebyaffe tugende. Adija ne tugenda ne tudda e Munyonyo. Wayita wiiki egyo mugenzi nanzijjira mu birooto. N'aŋŋamba Rema nkulaba okaaba nnyo ng'olwo Adija sirina na kyendiisa abaana. Ne ŋŋamba Bob wonna gy'oli Kisuule Kawere baganda be ku ludda lwa maama we. Flamira David muveeyo muyambe abaana ba mugenzi ndi mukubonabona sirina na kyendiisa abaana naye mwe bwe muli. Adija kwayita naku wiiki emu. Tata Abayimaani nanzijjira mu kirooto n'aŋŋamba Rema nkulabye obonaabona. Nkomyewo okuyamba nga ndi wala alinga ayimiridde ku kiswa waggulu. N'aŋŋamba nga njagala musemberera ng'aŋŋamba tonsemberera tonkwatako ndi mukyafu nnyo. Njagala okole bino wammanga. Ddira amazzi ogateeke mu bbafu teeke ku musana. Oggyeyo empale yange gye nalekawo osale wano osale ne wano ogule lumondo osale eno n'eno sulemu ago amazzi. Bonna abanzita bajja kunkumuka baggweewo. Adija natya ne ŋŋamba sijja kikola we kidda ku baana bange. Natya era saakikola nga tuli mu kisiibo saakikola nagaana. Adija olulala omusajja n'addamu nanzijjira. N'aŋŋamba Rema nina ekinnya kye njagala okubuuka naye sisobola kibuuka. Genda ogambe Kansanga bannombere edduwa. Adija nga bwe nateegera okufa kw'omusajja ono kwava ewaabwe n'agamba sijja genda. Kati gye nkolera omukyala mukulukulu boosi wange gye nkolera bali balomba dduwa mu kisiibo kino. Nali ndi awo ng'omukyala yaŋŋamba Rema wiiki ejja tulomba dduwa. Ne ŋŋamba jjajja mugenda kulomba dduwa? N'aŋŋamba ye. Naye nga Adija ekyali kindeeta nga njagala n'oli omusajja naye bakole ki? Bamulombere edduwa kusinziira kirooto kye naloota. Era we natuuka oyo mukadde n'agamba muwala we leeta ku kitabo ky'abafu
muwala we n'agamba jjajja n'amugamba leeta ku bitabo n'agamba nze sikyajjukira najje kali jjajja n'agamba kale katulete peni n'ekitabo tuwandiike naye nga njagala okubeera kumpi n'oyo omukadde ne nsiba omutima ne ngamba jjajja mulombera ba famire bokka jjajja n'agamba n'oba si wa famire bamulombera nawulira essanyu ku mutima jjajja n'agamba mwogere erinnya ne mugamba ye Mugisha Yusufu nenjogera ne lesazaala wange Abudu Kisembo naye Adija kuva balombeddwa ninga nasumululwa ng'omutima gugamba genda oyogera amazima genda oyogera amazima okitegera genda oyogera amazima nenkubira maama wange simu nemugamba maama nagamba ojjukira ekirooto kye yakugamba oteeka amazzi okole kino na kino amazima gaveeyo kati amazima gayitira mu kukola ki mu dduwa eyo gye baalomba kyova olabaziza Adija bwe baalomba dduwa eyo omutima nga gwepika nga njagala njogera amazima gonna gakole ki gaveeyo kwegamba linga yakutula enjegere yasumululwa Adija kwe kuvaayo neŋŋamba kanzije njogere mazima Adija omwana abaana bange mani ali mu kubonaabona okuva taata we yafa nawerera omwana okuva nasale paka P7 Adija school fees zimbuze omwana ajja buli kaseera gye nkolera agamba mami nkooyo okutuula waka ne sister wo gye wanteeka gye mbeera anankira buli kaseera sabuni ze njozesa engoye zange sister wo aŋŋamba maama buli kaseera anangira kino maama mpulira nkooyo okutuula ewaka ne ŋŋamba imaani lindako nnoonya akasente Adija nanoonya famire y'abo abaana kisuule kubanga taata w'abayimaani yali yaŋŋamba Reema wendikeera n'enfa abantu abalina okuyamba abo abaana ne we twava okuzika maama Saara yaŋŋamba woliba oyagala obuyambi bw'abo abaana gende bukojja bwabwe olaba bebukojja balina ssente bajja kulabirira bano abaana Adija waliwo omulamu wange bamuyita Kisuule bamuyita Simon Kisuule Simon yampaako ssente za bizinesi sijja kulimba yampa mitwalo gyali 9 Adija nakola bizinesi ne ssente zonna Imaani yajja nalwala omutima first born wange ng'omwana abeera mukuloza mbuuza maama kiki ekyatta taata Adija nga saagala mubuulira taata we yafa mu bulumi taata we yafa agudde eddalu ng'ali mu Mpingu nga ndaba omwana wange kimuswaza neŋŋamba sijja bimubuulira wakiri ndibyogera ng'akuze ng'omwana abeera mu nnaku ng'agamba maama mbuulira naye nakigaana paka kati mpozi nga nandaba nga ndi mu kwogera naŋŋamba ne mugaa sijja kubuulira Adija oba ekifaananyi kye nawaayo nga bagenza okunoona omulambo gwa taata we Adija nagenda nenoonya ennamba simu ya Kisuule wakiri nkyatinge naye ku WhatsApp mubuulire Adija nakubira taata waabwe omuto nafuna enamba ya Kisuule nagende wa Fulamera mu tawuni nakasya wa mugenzi weyampa enamba ya Ivan nenkubira Ivan e Rwanda nemugamba Ivan nze mwikazi wa Byron omugenzi naye mbadde nsaba ompeereze ku namba ya Kisuule ku WhatsApp Ivan nagiweereza teyagaana nenfuna Kisuule Ivan agamba nenze wenjikuba teyitamu gezaako olabe Kisuule ye yali ani Kisuule yali yali oba second born oba first born wa maama we luda lwa nnyina e Bukojja Adija nga nkuba namba ya Kisuule ng'eyitamu n'agamba Mukama kirabika okubonabona kw'abaana bange kuwedde kuba ye yaŋŋamba nga Kisuule ali South Africa ayina ku ssente kuba yayagalako omutwale South Africa Adija nga mpulira essanyu Adija nga nkuba enamba ya Kisuule ng'eyitamu neŋŋamba nze mukazi wa muganda wammwe yafa omugenzi Byron agamba mukazi wa Byron abaana bali batya neŋŋamba abaana balungi nentandika okukaaba naŋŋamba tokaaba togenda kuddamu kubonaabona Adija nendooza buli kimu kiteredde naŋŋamba n'olowooza nti ofunye muganda wa bawaze nendooza munfunye muganda abe okubonabona kwaffe kuwedde Adija oba ekifaananyi ky'omwana kye nawaayo nga tugenda okunona omulambo gwa taata oba omukazi alina bye yakola omwana omusajja bwe twayogera naye n'agamba genda onoonye essomero
ofune ne sachula y'essomero mugikube ekifaananyi ku WhatsApp buli kye baagala ku ssomero mukinsindikire ndabe ekiddako. Adija byonna kugenda mu masomero nga 4 byonna ne mbifuna ne mbimuweereza naye nga nze nafunanga amasomero ga layisi nga saagala essomero ly'ebbeeyi linaamukalubiriza. Adija naye okuva we nasindika ebyo bintu omusajja yaŋŋambye kanoonye ssente teyaddamu kuba ssimu. Enamba yenjirina. Ne mukugerezaako ne tulaba. Adija okuva olwo nga bwe nkuba essimu agiwa abalala be boogera. Bwe nkuba essimu nga bagamba ani ono okubye wrong number. Naye nga yeeye enamba yennyini gye yampeera kwe mbadde njogerako naye. Adija ennaku n'ennyingira ku mutima ne ŋŋamba kambiveeko. Naye omwana yatuuka buli kaseera nga nninnyirira wenkola ng'agamba maama ebya Kisuule bituuseewa. Maama kubakubira ku Kisuule tugende tumulabeko. Tetumulabangako tetumumanyi twagala mulaba naye Bob tumumanyi. Okitegeera. Adija natuuka ne mbivaako paka leero ne mbivaako Kisuule we tumukubira essimu agiwa abalala. Abalala be bagikwata yatuvaako alabika takyayagala nakuwulira bye bitufaako. Adija omuntu ne waaba asazeewo okuyamba oyo imaani omutima gufa. Adija oli ne bwagamba mu enkya jangu kuba kino ekyoyo omwana omutima gufa oba omwana wange bamuteeka. Omutima tegugenda kufa kuba olaba nze nkuyambye ne nkuyita ku HK Media. Si lwakuba nti ndi interested okumanya story yo. Abantu bangi abali ku line abankubira amasimu nga baagala bajje banyumyeko wano ku HK Media. Naye ekitegeeza nti okukkiriza kulina kutandika naawe. Yeah. Abalungi abali ku HK Media tuli wamu ne mwana muwala Rehma. Ebbanga liyitiridde naye kisoundinga nga yesterday. Awabaawo okubeera nti no yafa entiisa gye yafiiramu naye etiisa nnyo. Naye mpozi ate tuzze wano nga twagala kuyambagana. Gwe alina ky'olina ky'osobola okubeera ng'omuyamba nakyo. Bambi, you're very welcome. Beera ng'omuyamba. Olina enamba y'essimu? Sirina simu Adija. Sirina simu. Sinafuna na simu Adija kati ngenda funawa ssente z'essimu nga ne muwala wange wajja n'aŋŋamba mbu maama ngulire engato ne ssente zigule engato sirina kati ngenda funawa ssente kuzigula simu. Kati musula wa? Adija nze mbeera wa sisita wange mulala. Naba wa sisita wange omulala. Sooka ne mbeera nga mikwano gyange ne nvaayo. Kati ate mbeera walala. Okola? Sikola bulungi era bwe nkola leero wano enkya nkola wali. Ng'okola ki? Nga nkola emirimu gy'ewaka. Abakyala tuyambagane bambi. Singa tubeerako ne kituyinza okukolera omukyalo ono kiba kigattako. Kiki ky'owulira muli ky'osobola okukola gwe ng'omuntu? Kale wenfuna ng'omudaala gwa chips nsobola okusiika chips. Nembeera nga bwatu bentambuza obulamu. Oba nenfunayo ayamba omwana wange yamaze P7 naye tebamusomesezza. Ne bamufunira nga koosi ya catering n'asoma kubanga embeera kati gy'alimu. Okusoma nako bw'ana ogamba mbu asoma mala dropping out. Nakyo tekigasa we. Okusoma catering semester ebeera ya ssente meka kitwala bbanga ki? Wabula simanyi Adija. Sijja kulimba. Okay, tugenda kuba tubinoonyereza oba oli eyo ng'osobola okuyamba ku HK Media, oba oli wa poliisi, oba oli lawyer, oba oli doctor, oba oli just kitongole kiyamba abantu abayamba bannamwandu. Tukira ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga, pozi ate nga ne financial support tugyetaagira ddala okulaba nti tupushinga obulamu bw'abantu. Kyensinza okumwagalako simuwuliddeko ng'ayogera mu byonna by'ayogedde nti oba yayingirako omusabo oba yeeraguzaako ategeere ki ekiruma omwami. Wabula agambye nti mu byonna omusajja bye yakola, omusajja yamusomesa eddiini n'amutwala n'emisomero ery'eddiini paka kati ayimiriddewo ku musingi gwa mwami we nga yeesigama ku ddiini. Tusaba Allah amuwe ekiwummulo eky'emirembe bambi amuweemu ejjana
kuba ye ku nsayinza okuba teyasobola kukolerera jjana naye ate ye mukyala we yamuleka nga amuwadde ekyobugagga ky'eddiini. Ngenda kuba mbasiibula baddiya nkyalina abantu abalala bengenda okukolako era olunaku lwennyini olwaleero essaawa eno yennyini, naye bw'oba olina obuyambi bw'osobola okuba ng'oyamba Rahma, oba osobola okuweerera omwana we n'agenda n'asoma catering, oba osobola okumukolerayo ka bizinesi n'afuna entandikwa wasobola naye okwebezaawo nga tasula wa muganda we neyeefunira waasula akazi gwe weeyeepangisiriza, kubanga ne privacy kintu kikulu nnaku nnyingi. Si nti nno buli muntu yali agadde okugenda akaluubiriza omulala osule wali osule wano, buli muntu yali etaaze okubeerako ne waasula. Tujja kuba tukwaniriza bulambalamba wano mu program Tunyigaŋŋana emitima, we tuyambagana ne twenyinnyonnyola ebintu ebizibu byaffe ne mbabuulirako nammwe ne mumpabula mu comment section ate ne muyamba. Njagala okwebaza mwenna abavuddeyo okuyamba abantu b'Endetaano ku HK Media nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, mukola kyamaanyi nnyo. Ngenda kuba mbasibula olunaku olwaleero nti mweraba. Mpozi gwe wenna ayagala okubeera ng'oyamba omukyalo ono, ennamba y'essimu eri awo wammanga, kuliko akagambo WhatsApp. Yingirako mu WhatsApp yange twogere oba nkubire essimu. Neeyanza nnyo bakwano, mweraba.